Abamu ku bakulu mu Buganda balemesezza omukulu Mathias Mpuga Nsamba okwetaba Mukusabira Ssabasajja Kabaka wano ku Kanisa y'aba Advent e Najanankumi wabadde okusaba okwenjawulo eri Ssabasajja Kabaka nga tukuza amazaalibwa ge ag'emyaka 69. Yogayoga Ice Bene tukusaba Mukama akutukuumire akutuwangalize. Twala omukisa guno alemesebeddwa okubeera nga yeegatta ku kusaba era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti bino byonna tubimanyi era byonna byali biwandiike era mukwano gwange muganda wange twongera obajjukiza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe nga tukwataganidde wamu era nga tuli kimu tujja funa eggwanga eddungi. Tumanyi bulungi nti buli kimu kituukawo lwa nsonga era buli kimu weekiri olw'ensonga ez'enjawulo. Tulina okukkiriza nti His Excellency Delegate President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni ng'ali wamu ne bannayuganda ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino tujja funa ekituufu. Bannankwe ab'enjawulo bano Bampuuga abatalina kye bagamba abeeremeza mu woofiisi abatunakwezenga enjereere baganda bange tebalina kye batugamba. Kankulage embeera ate bweri wano mu kyaki nga tusabira Ssabasajja Kabaka era nga tumuyozaayoza okutuuka mu myaka gino 69 gy'atuuseeko olunaku olwaleero. Yogayoga okwaniriza n'abagereka omulanga ayinza okuwa bandisigadde awo sigalegaawo ate minisita bw'atambula guno ku lwange ab'omu maka gange ku lw'abantu banyiino Mukungwe benkiikirira ku lw'ekibiina kyange ekya NUP okuyozaayoza Ssaabasajja okumalako emyaka 69 Katonda nga amukuumye. Ayi beene twebalizaawo Katonda akuwadde obulamu obulungi n'akukuuma n'akuwa amagezi n'otulambika bulungi
ng'ensi yo ng'eggwanga lye erya Buganda. Tukusabira Katonda akwongera amaanyi n'amagezi obuvunaanyizibwa bwe yakukwasa eri eggwanga lye ery'abantu be bongere obutuukiriza ate naffe tubeere bawulize gy'oli mu kiseera kino. Maaso mwogi tukwebaza okutulera okutulambika era tukusabira emyaka egijja Mukama yongere okukuwa obuvumu olambike bulungi abantu be ate nabo nga bakuwulira. Gonda wangaala omuteregga. Ku lwange ab'omu maka gange, ku lw'abantu bannyina omukungwe benkiikirira, ku lw'ekibiina kyange ekya NUP okuyozaayoza Ssaabasajja okumalako emyaka 69 Katonda nga amukuumye. Ayi beene tukwebalizaawo Katonda akuwadde obulamu obulungi n'akukuuma n'akuwa amagezi n'otulambika bulungi ng'ensi yo ng'eggwanga lye erya Buganda. Tukusabira Katonda akwongera amaanyi n'amagezi obuvunaanyizibwa bwe yakukwasa eri eggwanga lye ery'abantu be bongere obutuukiriza ate naffe tubeere bawulize gy'oli mu kiseera kino. Maaso mwogi tukwebaza okutulera okutulambika era tukusabira emyaka egijja Mukama yongere okukuwa obuvumu olambike bulungi abantu be ate nabo nga bakuwulira. Gonda wangaala omuteregga. okwaniriza n'abagereka omulanga oyinza okutuwa Bandi sigadde awo sigalega awo ate minisita bw'atambula.
embeera bwetyo bweri baganda bange mikwano gyange.